begatte n'omwami we bebaza abantu bano olw'okuwagira n'okumuwagira. My sweethearts, Shamim. Wayinza okubeerawo omukyalo omulala naye era ono ye mukiise, ono yabakiikiridde. Omukazi ayinza okuddeyo n'agamba nga temwampise era ono naawe tukulabira mu kifaananyi kino. Naye owulira obuganda ekyebbeeyi kyaffe basebo ne bannyabo kayimba kigo okubawaawo mama koko kasasiro tamaze landirodi tamaze madamu tamaze nonayiride mbamaze tamaze gwegoyiride mbamaze madamu bajjajja baabo bajja kakubye kuba baabo bazze amakulu baabo bayiride mbamaze twagala kwebaza Amoti webalinye emyaka 25 basebo ne bannyabo muzikirize tusooke tuwulire ku ddoboozi ery'omukyala atukumidde Amoti natandika okulaba Shamimu ono mu 1998 era simulabangako ng'alekeredde Amoti. So Shamimu njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo, webale nnyo webalire ddala. Katuwulire ku ddoboozi ly'omumbejja. Koko alina emyaka emeka? Nakubuuza nga alina emyaka emeka? Nsanyuse nnyo okubalaba. Nafe okusanga. Amannya gange nze Shamim Sekajja, mukyala Amoti omubalanguzi. Omubwati. Omwatya? Bwati. Omubwati. Mama Koko omubwati. Mukitegedde sijja kyatu. Bannange neyanziza nnyo neyanzeege mwebale kwagala mwami wange mu bulungi ne mu bubi ne mutafaayo mu byakola byonna, buli kyakola kyonna ne mubanga mukyagala. Mwebale kuba n'omukwano eri omwami wange. Mwami wange nkwebaza nnyo. Katonda wange. Nsaba Mukama akwongera omukisa. Webale kunjagala kubanga nfubye okwekweka nga buli omu abuuza Shamimu yaani, Shamimu yaani, mpaka olwaleero lw'okyatudde. Neyanza nnyo neyanzeege. Webale kunkuuma. Mukama nsaba bawo omukisa. Mandi bamuli mulavu. Era tuli mulavu ennyingi ebbanga lyonna. Mama Koko. Jangu bakukusente. Obaka mbutuuse. Asigenda kunonya kyenyi. Mama Koko batandise okufuuwa. Neyanza nnyo sebo neyanzeege. Naye ategeke lugogo. Bannange abawagizi baffe mwenna, abaagala omwami wange mwenna, neyanza nnyo neyanzeege. Mwebale kwagala mwami wange, mwebale kumuwagira. Ate kitalo nnyo ekya mukwano gwaffe. Muganda waffe tuli mu nnaku wadde tuli mu ssanyu, tetulina kyakukola. Kino kyabaddewo nga kirina okubeerawo. Mutonzi waffe yasalawo naye nga tewali kyakukola. Mwebale kutuwagira, mwebale kutulaga bumu. Tubaagala nnyo mwenna. Baagala nnyo mwenna, mpeerayo nga nsirise nga mbalaba. Mwebale kwagala mwana wange Koko. Ovimba ki.
Koko Machai. Emyaka giri emeka. Always and everywhere. Aina emyaka emeka. Mbagala nnyo ayina emyaka 20. Ate Bagambye anabagajjawa. simange bagajja. 45. Meja naloyisa akuzangu. Bakyakufuwa. Ono mulamu wange. Katonda. Banange musoke mujje. Baganda bamoti bebo Baganda bange mujje. Baganda bamoti babalabe. Fetubale tukibale tukyakitwala obwadde ku screen yakwaza zikiraga kyankalanyizaamu gyakyankalanya screen zaffe otherwise bati bategekedde ebintu bingi nnyo ddala paka banyina b'amooti baganda b'amooti njagala abantu bategere nti Amooti alina famire ye alina baganda be alina bannyina alina famire ye nga bw'onogamba tulina abaana bano abaana bonna be mulaba baana baffe Walaayi. tetulika tubuuza mbu ani asooka ani owokubiri ani owokusatu ani omuggalanda bonna be mulaba baana baffe Ddala. Kinyankole kiki? Katonda wange. kinyankole Nga kyamododde. era tubeeyanza mwebale nnyo okutuwagira Brothers before. bannange mwebale Mukulu. kujja Olwo kamera. mwebale kwogera mwannyinaffe era mwebale Aksa. ddala naye mu byonna kanebaza mukyala waffe kuba ffe tubeera eyo nga naye Weri. atebeera kuki kulusegere mama Cole webale nnyo webale tukubira mwannyinaffe era tusiima faba tetwamanyi tumanyi gwe webale kufumba Yo. Alani nawe bali kuma mukyala mukyala takumika kubanga asobola okugenda naye nawe balikola ki Yebale kumwagala. nze wemba ndi wano kitegeeza ne maama atuuse nze ndi lubugawe siwe kiri bwekiri mwebale nnyo mwebalire ddala Leko kayogere. Ayogere. Koko ayogere Emyaka 2 agakkiriza. mufakinesi Bakugambye olina 2. Mbalamusizza bassebo ne bannyabo. Nze nakaseetaga kweyanjula. afukamire munamulaba amuzinda waliwo omuzindaalo kati afukamire full stop bwamunywegera nekalulya bintu omanyi full stop gyali muno wansi ate mugamba afukamire Prosopu naye aswami. koko wafukamirira Full stop gafuna. Naye nga bambi, I thank you guys so much. Tokaaba. tokaaba era ninaye I thank you so much for supporting my dad. Mbadde ngamba saba bambi, nandagayirira. Thank you so much. Tokaaba. And I hope you got disappointed. Mwana munywezeeko. sebanga mumwekengera bagambe tasobola kwekebeza Full stop amunywezeeko. So I don't think I can thank you guys enough, but isn't it like Anti otandise. kabiri ebiriiru thank you so much, Mami. Senga. thank you so much koko you must say anyamufua anyamwasente koko bamwasente Leeta obetaano bwo. wangi bannange
Zinatuuka Koko. Koko ogenda kulowooza lwaki tompedwala ennyama? tuusa ssente gundi. Sente ze zisigala zikuweereramu andibadde oziziga sente. Bannange ttiimu eno era ttiimu yebadde eba entertaininga omukulu ono ye mukulu wa Koko. He's a producer at the same time he's an engineer. Ezo n'ennyimba zobadde owulira zitwagezanya ku stage mukulu wa Koko yazitukolera. So bw'otabeereyo ng'ayagala kukola nnyimba zo ojja buziwali ku studio zaffe ebikolwa Nalukolongo ku Makanga building n'ojja n'okwasaganya ekintu kyo talenti yo n'olitukola ki n'ekugensonga. Neebaza ttiimu enda studio neebadde mu entertaining olunaku lwalira abantu badde basanyufu nnyo twabaddewo gamba batulese nawo nga tukyalina ebintu bingi mu sitowa naye kakasala tunaakomawo ebibadde bisigadde tutasobodde tujja bibawa mujja kuseka paka kuwulira bulungi. Kano ke kataleke ka Mooti. Akataleke ka okumanya bibadde bingi tubaddeyo ne skiiti y'ettabbu nga skiiti eno Kidawalime family basponsorinze ne pick-up namba ey'emigaati era nkakasa buli mwana ajja kuba n'omugaati skiiti eyo tesobose n'olwakadde kasazeeko naye nga Kidawalime family thank you so much era mbakubiriza omugaati wa Kidawalime gwa ttabbu mugulye naffe gwe tulya ate ge mugaati gwa kasookawo kasangwawo ne designer waffe abadde King designer King Rogers Mulungi Rogers obubaka bwabo kutuuseeko taata webale kutudesigninga n'okutubeererawo essaawa kaseera konna.